Betty Namboze bakireke mama Mukono municipality agamba akonole chomawu mwetikidde obubaka asayininga abantu bano bagende Christmas bagirire ewaabwe bambi omuntu abadde mukomera myaka 2 bagambye sigini kyayo yemujja mukomera lwaki odidalinga bambi ne justice so ekizibu kyendabye wano it's about justice. It's about the infrastructure, very poor structures, very poor conditions. Ndabya akawunga nkaliddeko ha ne kanema ne mukama wano tekayita n'omuntu alina embizi ye ng'agisaasira tagiwa kawunga kendabye wano wabula babadde bagezigezaawo bwe balabye nga tujja ne bateekawo ku muceere awo omufumbo ogw'amangu awo naye era akawunga kali kamaze ne kabaloopa nga weekali wali kyetuwulidde nti ekyemisana bakirya ssaawa 3 ez'okumakya ekyeggulo bakirya ssaawa 7 ez'emisana ku ssaawa 9 n'ekitundu ne bagenda beebaka era ffe tulese bayingidde kwebaka naye ng'obusenge bwe babasibiramu beebake maddukundu temuli mpewo ate balimu bangi nnyo so tulabye ne kubasibe abantu bakajubi tumulabye yakuwa stroke mujjukira musango gwa kajubi tumusabira n'atuddamu nti bannayuganda tubagambe nti beesabire bokka n'abaana baabwe ye muntu omu nti yesu okumusabira si kibi n'ekisinga obulungi bannayuganda buli muntu yeesabire n'abaana be kubanga n'eggwanga lyaffe lyonna awamukomera enjawulo nti ye ali muli nefunda naye ye bw'atunulira Uganda yonna komera ate n'atugamba nti mwetegefu okubeera mu komera okutuuka nga kyalwanirira kisiddwamu ekitiibwa ekisooka nti yakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka ekyokubiri nti asimbiddwa ne mu kkooti ya bumenyi bw'amateeka nti si mwetegefu kukyusa balooya be beebo era bwe bagamba nti nno looya we tebamukkiriza mukyala Martha Karua kulembera ajja kusooka alwana olwo olutalo olw'okuba nti awolerezebwa abo balooya bakola ki bayagala ekirala nga bali wamu ne mukyala we ne batangaaza nti bo sigamba mbu baagala kusinkana mwami Museveni bamwegayirire bo tebalina kye bagamba mwami Museveni baagala bwagazi sisitimu ey'amateeka ekole nti bannansi abantu ba bulijjo tebawozesebwa mu kkooti z'amagye era si mwetegefu kwewolezaako mu kkooti y'amagye wadde gisaba okumweyimirira kuba nakyo kimenya amateeka ayagala zibweyo mu kkooti gy'ateekwa okuwozesebwa yava dda mu kkomera emyaka 2 yava dda mu magye emyaka 2 egisukkamu 2 egiyise era tasobola kuwoleza mu kkooti y'amagye kati bw'anaddayo okuwoleza mu kkooti entuufu alyoka yeewozeeko emisango ffenna tumanye ebyali e Kenya era byasuubira nti buli muntu yenna agenda kumanya nti byali bya bulimba bya kupaatiika bya kugezaako kumulemesa demokrasiya nenno nze nga minisita wa internal affairs ekintu teye ekikulu kyembadde muvunaanyizibwako Dr. Besigye ebyo bikwata ku musango balooya be bajja binnyonnyola naye nze kibadde kinkwatako kwe kulaba mbeera ki mwali wano era aba prison bantutte ku kasenge namba 18 namba 8 mwasula mulimu akatanda kalinga akatandaalo bwe kati kafunda nnyo omuntu yeebasaako kabiriza akatanda kafunda bwe kati n'akasenge nako kalinga 1.5 meter mulimu akatanda ne kabulangiti n'akafalisa akatini ennyo era eyo yonna abasibe bazinga bulangiti nga 4 ze beebakako abo nno be bali mu kiraasi eyo ndooza ye Sheraton yeeno obusenge bufunda nnyo buli mu ddukundu bwe buli obwazimbwa ku mirembe gya 1900 empewo tetambulamu bulungi mulimu kwegamba olaba nga saturation y'empewo si nnungi mulimu ebbugumu mulingi eyo section erimu abasibe 18 nga 3 bokka be basalire 15 bali ku remand kyensanze nti kubo abaliyo be bannuupu ababadde mu diaspora bannanuupu abamu babakwatira Kenya omu babiri babakwatira Kenya abalala bali be South Africa nga bazzeeko kuno abaddukanya nuupu South African chapter ne babasibe eyo okuva mu 2021 kitwewuunyisiza
bali eyo munda babasibidde eyo be bamu kwabo abali eyo ku side Besigye gyali basanzeeyo bambi nga banakuwavu naye bo bagamba tebalina buzibu ku prison aba prison tebalina kye babakoze wabula ebizibu ebiriyo lw'okuba nti ekomera funda emmere embi enkola yeri yennyini ey'abafuzi b'amatwale n'amakufulu geegali agedde agakuusiira kwegamba kibi nnyo okuba nga tuli mu mwaka 2024 mu kyasa ekya21 ng'abantu bakyabasibira mu makomera ge basibirangamu abantu mu myaka gya 1800 ng'abantu mwe bakyasibiddwa abasibe wano bali mu 3,000 ne bali mu kifo ekyategekerwa abasibe nga 100 kwegamba embeera yo mukomera mbi nnyo bu toilets buli obukadde obwedde obwakuusiira naye okasanga mu wodi mujjudde abantu naye nga balina bu toilet bwe buti bubiri muwunye ekivundu byetasobola kunenyeza makomera bo bana abamakomera beera basiimuula naye nga mwe basiimuula mukadde tugenze mu ddwaliro nga flowa yokka eringanga oba ekiraalo naye ng'olaba bambi abasirikale b'amakomera n'abasibe baabwe beerwanako okulaba nga babeerawo mu mbeera eyo enzibu. So tutandika butandisi tugenda kulambula amakomera gonna mu Uganda. Ekisooka tunoonya abaana ba NUP abasibira obwerere tubamanye mu makomera gye bali kubanga abamu kye tulabye betumanyiiko be batono abali eri munda be baki be bangi kakati naye n'ekyokubiri bannayuganda bonna ekirungi okwekebeza siriimu omuntu ne yeekebeza ng'akoze eki ng'ayagadde ng'afunye ne counseling naye bo bagamba balina eddagala baba bagenderera omuntu bamujjanjabe ne tukirabyemu elementi y'okutyoboola ki eddembe ly'obuntu naye tutandise butandisi tukomawo kwano ku Mande tugende mu kkomera ly'abakyala twagala na kulambula ttaka eryo lye baagala okugamba nti bagenda kugaba baagala ligabira mu Musigansimbi tukyeyongerayo mu makomera Kitalya Kigo ne mu buli regioni eya Uganda tujja fuba okulaba nga tutuuka mu makomera tuyoke tuwandiike ripooti eyawamu gye tunaawa Parliament nga Minister owa Shadow mbawe Parliament eryokera bekyekola nga nange njitwalidde eriisa eryokubiri. Ekimu ku bizibu wano bali batya nnyo bannamawulire naddala kamera tebaagala kamera kirimu obulungi olwa security naye kirimu n'obubi nti buli wolaba omuntu ayeekweka kamera emirundi egimu abaako byakola byatayagala nseekole ki nseerabe naye n'ekyo nakyo tujja kiteeka mu ripooti tulabe nti abantu abali ebweru biki bye basobola okumanya ku bigenda mu maaso mu makomera n'amakomera ogajjako ekifaananyi kiri ekikadde ekyo kyali ky'abafuzi b'amatwale okuzimba ebisenge ebiwanvu ennyo ng'obumooli buli eri tulabye Dr. Besigye asulanga wano naye nga akamooli kali futi 2 waggulu naye nga mwe muteeka okuyita empewo gyassa mu kadukundu bwe kati mwe bamusibira okuva ku ssaawa 9 batakyasobola kufulumawo paka nkya ate ssaawa 3 nti kwata ekyemisana nti ate ssaawa 7 nti kwata ekyeggulu nti ssaawa 9 yingira weebake kwegamba olabira ddala ng'obulamu obwo bwa nnaku nnyo bwe bayitamu. Uganda yaffe awo we tuli olugendo Maama Betty Nambozi bakireke lwaliko lwakulaba ng'alambula amakomera abasibe ba National Platform basibiddwa bayita mu biki bakakibwa biki enteekateeka eyo asobola okujanjulira Parliament nga ye yaweebwa obukulembeze obuvunanyizibwa President Kyagulanyi Ssentamu okuba minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga yasalawo omulimu agukwasaganye bw'ati ng'agenda alambula amakomera okulaba abaana baffe bali batya bali biki bayita mu ki nnaku ki gye balimu babakola biki asobole okujja okubiroopera ensi ebitegeere ebituufu ebigebeerayo kuba abaana bavaayo ne boogera abavuddeyo tubana ne batukolawo bati makomera embeera eriwo eti makomera bagamba mwe mulimba muli mu katembalo ati ayagadde agendeyo nga ye abyerabireko asobola bifairinga mu fayiro eyanjawulo asobola okubibuulira ensi ebitegeere era omulimu guno gutandise tweyanza gwe bali gukola era tugende mu maaso kulaba nga abaana bano tubazaamu amaanyi nsibe toli mu bikola lwa campaign
manyi abantu abamu batusobera ayinza okukola ekintu nga kitwala campaign nga takikola lwa kuva ku ntobo ya mutima gwe era buli mwezi okugamba kigenze mu myezi nga gigyo almost half a year oba mwaka mulamba bulijjo akola ki nti abaddeko ensonga endala zakwasaganya nsonga ki kale byonna tunaabiwulira naye nga bw'atyo bwakitandise tuyanzeege